DPTV Uganda, Dawn People Television. Abaganda tugamba akatali kabbe temanyi Luganda. Akatali kabbe oli amagumbo sona mu mulyango. Bano Baganda bakikaki bannange. Twebaza omukulembeze w'eggwanga okwetondera ebikusobyo byakola mu ggwanga wano. Kyali kirungi yakola naye ebigambo bigoberezebwako bikonfamingi wana bikola mu ddiini y'Obusiraamu obanga badde oli mwezi noga nti ayi Allah nze obwezi mbuvuddeko olina obuviirako ddala fuule bano feddamu ate kwenda bw'oba obadde mubbi ogaa sikyaddamu kubba naye obadde oyira nga wabibba bakugamba obizzeeyo gye wabibba. Wali akasajja eyo naye nakasiiki bannange akasajja abantu bage mutereeze ebigambo ebyo obusajja bugende bukole ebirala. Matuga semutoka mulamu bwaffe abone kitumala keddembe lyaffe buli kade n'otambula nga tolaba olaga bituze n'okunetamya eggwanga lyaffe tulimba twebase ennyonyo naffe kale wabako badde twafuna emirembe naye emyaka 5 bukyanga twefuka kati pena twebase. It's in the local. Olunaku olw'eggulo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yafulumya eggwanga ogenda okubeera nga ayongera okujjanjabwa asobole okubeera nga obulamu butereerera ddala. Ne mu kufuluma yalese ensonga 3 ze yalekedde basheek baimaamu oba olyawo bazogereko olunaku olwaleero. Nsonga ki Ssaabasajja Kabaka ziyalese tugenda beera nga tuzitunuulira, tugenda zimenyamenya emu ku emu. Obubaka bwabadde buzito nga bw'oba obukutte n'obutaputa osobola okugyamu amakulu g'otamanyi na muwendo. Tugenda beera nga tuzitunuulira. Mutabani wa Kasirye Gwanga olunaku olwajjo yalabiseeko ku kitebe kya NUP ngaze okubeera nga naye awandiisibwa okubeera nga avuganya ku kifo ky'obwa MP. Alaga luddawa agenda kwesimba kwani era lwaki mutabani wa Kasirye Gwanga yandibadde ajja mu kibiina kya NUP n'atagenda mu NRM. Byonna ensonga tuzirina ogenda kubeera nga ozifuna. Lwaki kyakoze nnyo amawulire aba breakings amawulire gano ne bagayita na breaking news ewali ekinyusi we tugenda okubeera nga tutunuulira ddala oba olyawo n'okubeera nga ensonga ezisingakaawo tuziyisaawo. Mu ngeri emu tugenda kubeera nga tutunuulira posters z'aba NUP bazigoba mu kibuga. Va ku kuzigoba mu kibuga ne mu bitundu ebirala waliwo emmotoka ezigenda nga zizipiikinga ne zizijjako ne zizitwala oba bazitwala luddawa awo nze naawe. Muwanga Kivumbi avuddeyo n'agamba nti mukana akalulu akajja kyekiseera kwaga buli wootunula wabeerewo red. Bwe kiba kibuga bakipainting red okakasa nti eno ensonga tegenda kubeera ya muniino. Tuyina omu ku basajja b'ensinga okwegomba Dr. Sam Kazibwe ayina obubaka eri abakulembeze abeeremeza mu buyinza ng'ekizampa agijja ku General Gaddafi, Kano Gaddafi paka ku mwami Museveni. Naye tugenda beera nga tukubayo eriiso. Bannaddiini bongedde okubeera nga bataama okkira enswera enkubeko ku nsonga z'okutyoboola eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda. Bavudde ne bagamba tukooye okutiisibwatiisibwa mutereeze ebyo bye muganye okutereeza. Bannaddiini bakombye ku paasi bagamba kikafuwa okututiisatiisa wabula mukole bye muteekeddwa okukola mu butuufu bwabyo. Katikkiro wa Buganda naye tumulina mu mboozi y'olunaku olwaleero nga tunnyonnyola entambula ya Ssaabasajja Kabaka nga bwe yabadde.
ebyo n'ebisingakaawo bye tugenda okubeera nga tutunuulira mawulire ag'olunaku olwaleero. Twesunze okubeera ng'ogenda kubeera naffe era ogenda kutambula naffe n'owamu n'okwebaza nti weebale kubeera ng'ogoberera omukutu guno. Tukusaba daba emboozi zaffe eno ne gy'otaalabye ogirabe eyabaddeyo olunaku olwajjo n'eziddako. Weebale nnyo, weebalire ddala. Katukole bwetti then ate nkomewo. Zaako buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutwegasseeko nate olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi mukaaga, omwezi tuli mu gwa mukaaga omwaka 2025 gwe mwezi eggwanga mwe ligenda okubeera nga lisomera budget era nga bingi oba olyawo bye tugenda okubeera nga tutunuulira amawulire mangi agagenda maaso mu ggwanga. Naye nzikiriza olunaku olwaleero nga bwe nkugambye nti lunaku Lwakutaano abayisiraamu bandibadde bagenda ku masigidi naye ate lunaku lutukuvu, lunaku lwa muwendo nti olwaleero Yidi Mubaraka bwe kiri Yidi Aduha. Yes, leero Yidi Aduha baganda baffe leero bali mu masavu. Nenga safunye yampita nina seke yampise nina seke yampise esawa zezo nabaayo. So olunaku olwaleero baganda baffe bali mu Yidi y'okusala ebisolo, si bwe kiri Yidi y'okusala ebisolo. Wakati mu Yidi y'okusala ebisolo omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'ateekayo obubaka obwagaliza era obuyozaayoza abayisiraamu mu ggwanga okubeera nga mutuuse ku lunaku luno era agambye nti negatta ku baganda bange ne bannyinaze okucelebratinga Idi Aduha olunaku olwaleero mu mwezi guno ogwa May era ng'agamba nti wakati nga tugiselebratinga tureflectinge ku bintu oba olyawo ebisingira ddala okubeera eby'ensonga eri bannaffe n'okubeera abeetoowaze mu ngeri emu oba mu ngeri ez'enjawulo. Bobi Wine bwe bubaka bwasobodde okubeera ng'abawa era n'agamba Idi Aduha bw'atyo ne famire ye baagaliza abayisiraamu bonna Yidi ennungi. Naffe nga DPTV Uganda ne ttiimu yonna twagaliza baganda baffe mwenna abayisiraamu tubagamba nti Yidi Aduha ennungi, tubagaliza birungi byokka, tubagaliza birungi byereere. Now bwe tuba nga tuvuddeko awo nzikiriza tugende oba tutandike emboozi zaffe ne mutabani wa Kasirye Gwanga. Mutabani wa Kasirye Gwanga ono yavuddeyo ng'ambe nti n'awuniikiriza ensi, yavuddeyo n'alaga nti ayagala okwesimbawo naye teyagenze mu NRM. Yazze ku kitebe kya NUP ne yeewandiisa era n'abaako n'ebigambo bye yayogedde ng'agamba nti taata we tabangako wa NRM. Agamba General Kasirye Gwanga tabangako wa NRM, taata we yali musajja wa NRA. Bino ebikolwa bya NRM omwana abyewaliza ddala kitaawe, naye nga tetunaba kutuuka ku mwana nzikiriza tusooke tulabe Kasirye Gwanga ayogerwako yani. Tukkiriza oba nze nzikiriza he was a great man. Yali musajja enjasabiggu, eŋŋwaŋŋuli, omusajja
kugama nantamenyebwa in fact njabbawa nayo kasini kamu wengambira nti Kasirye Gwanga teyali wa bulijjo katsoke tuve mu butambi buno obwa Kasirye Gwanga tumanye yani ye kunkyuka n'omuntu gwowagira Robert Kyagulanyi Ssentamu yamwogerangako biki kyali atunulya mu Bobi Wine katsoke tulaba obutambi buno. You dismissed all the 4 contenders. There is a young man called Bobi Wine. Will you salute Bobi Wine if he becomes president? 2026. I know Bobi Wine better than you do. His father lies behind me there. He used to be, what guys to collection centers for food. Bobi Wine's father. His home was our collection center. He wanted really to see me. Then I sent him a message. I said, if I'm to come to your home, you might die. So, always remember, you helped Kasirye Gwanga. But I went to his burial, and you know what happened? These Nkwago people came in there, and I walked out. They made it political. Omujera UPDF President Yoweri Museveni nga muno mwalondedde Major General David Muhoozi ng'omuduumizi w'eggye UPDF. Kasirye Gwanga naye avuddemu omwasi ku nsonga eno. Ono gwe tusinkanye mu nnimiro ye Emukono agamba nti kikafuwe okutwala ebiragiro okuva eri omuduumizi wa UPDF omujja kati ngono ye General David Muhoozi. Kati wagenda kundagira ndigenda okola ki? Genda kufungula ini? Wagenda kumbuuza nti saagenze mu office? Talina yadde bwe kati kendi concern naye mulaba bulabi jali akola mirimu gye, run the army properly. If you mess up, you are going to answer for it. Nitoyinza kumanya nti ntwala order for what? Order zijja jangu ogenda kukola ekinu na kino kati agenda kundagira kukola. Kasirye Gwanga akkiriza nti ekiseera kituuse abaserikale abakuliridde mu myaka okutandika okwetegekera obulamu bwabwe nga bavudde mu magye era n'abajjukiza olugero olugamba nti oyo ye General Kasirye Gwanga omugenzi mu kiseera kino omukama omwoyo gwe aguumuze mirembe. Now mutabani wa Kasirye Gwanga yazze okubeera nga yesimbawo ku kaadi oba ku tiketi eya NUP, ku kaadi oba tiketi eya NUP. Abantu bangi babadde beebuuza lwaki mutabani wa Kasirye Gwanga, lwaki NUP? Because tulabye Aji Nadduli owuwe yajjidde mu NRM ate nga Kasirye Gwanga y'omu ku baawamba ekibuga Kampala kino ekyo abadde ng'akyogera, y'omu ku baawamba. In fact ye yakulembera namu yavuganga zitanka. Lwaki mutabani we yandibadde ajja mu kibiina eky'opposition n'atagenda mu NRM? Ensonga z'omwana ziizino katusooke tuzifune then nzije tweyongereyo. Yali civil servant. Ekyo kitange yali civil servant. Kitange yali musajja musirikale. Kitange teyaliko kibiina. Era ensobi abantu bazze bagikola nnyo okugamba nno yali wa NRM. Yali wa NRA, National Resistance Army. Teyafunako membership ya National Resistance Movement. Bayi yakimanya nno civil servant tubaako ki political alignment, tubaako ogwa nno nzengo mu kibiina kino okola mulimu gwonna civil servant nosobola ogutuukiriza nga tulina kyekubirira yenna. So eddembe lye baalwanirira is that freedom of choice, nti nsobola okutukawo leero nenva neŋŋamba nti nze nsazeewo okutambula na kibiina kino kuba interest zaabwe nange interest zange ziyalayininga. So ye ensonga lwaki nvuddeyo neŋŋamba nti kantambulire wano kuba amaanyi g'abantu getwagala okuba nti tutuusa system eno nga bweri. Abalonzi bo ab'ebusujju eri abalonzi bange ab'ebusujju
nvuddeyo nga nzize okubaweereza, nzize okubakulembera, nzize tugabane ebirowoozo, mbazimbe nga tutuula ne tuteesa, tumanye ebituluma ebitunyigiriza, nenzija nembyogerako, ate nesikoma kubyogerako wabula netubisalira n'amagezi, kuba kyekibulamu kati okubyogerako obwogezi tekikyamala ku mbeera eriwo. Bisalira amagezi, ndi musajja mulimi, obusujju tuli bantu balimi, twetaaga tractor service, twetaaga okulaba mbuno ministry eyongera ministry ya works batwongeramu finances mu nguudo zaffe kuba tuli bubi nnyo ku kigambo ky'enguudo ebusujju. So mukunga mwenna bannabusujju bannankyukakyuka okusingira ddala nti tulwanyisa gavumenti yannakyemalira, tulwana okugyawo obukulembeze obubi, institution twagala okuziddamu okuziraba nga zikola. N'olwekyo 2026 tugende mu protest vote, tukunga abantu bonna, tulonde akalulu kaffe, tukakuume, ate bwe tumala tukabanje. Y'engeri yokka gye tugenda okukyusamu embeera yaffe. Ye mutabani wa Jeno Kasirye Gwanga agenda Busujju, abantu b'e Busujju musajja wuuyo abamanyi Kasirye Gwanga yaweerezaako ko saidi zeeyo luddawa, naye bw'owulira record za Kasirye Gwanga zaali masavu, zaali nnungi nnyo, nti yatuuka okuva mu kifo ng'abantu bakyayaayaana ku lw'obukulembeze bwe. Then ne mutabani we katusuubire nti ogw'omwoyo ogw'omutima gwalina. Simanyi munnayuganda gwe kikyoyogera kikyolowooza ku mutabani wa Kasirye Gwanga, wabula mbadde ndaba zi hashtag ezitambula nti mutabani w'omuzira tumuwe chance asobole okubeera nga adda mu ngatto za kitaawe singa anaaba takoze ensobi. Gwe kikyolowooza mu comment section sobole okubeera nga tuwayizaamu eyo otuwe endowoozayo. Bwe tuba nga tuvuddeyo eyo, nzikiriza twolekere Katikkiro wa Buganda Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga era munnamateeka olunaku olwajjo yavuddeyo n'ategeeza Obuganda, n'abutegeeza nti empologoma yabadde efulumyemu eggwanga, era ebifaananyi twabirabye ku airport nga Ssaabasajja Kabaka afuluma. Katikkiro mu bimu ku bigambo bye yatugambye nti obulamu bw'empologoma nga bwe muzze mu bulaba bulungi, naye yeetaaga okubeera obulungi, yeetaaga okujjanjabibwa ddala asobole okubeera nga kwegamba akulembera bulungi abantu be. Era okusinziira ku biragiro by'abasawo bategeezezza nti yabadde yeetaaga okuddayo e Bulaaya. Kibatannaba tugamba nsi ki mwe yagenze, naye weewaawo Katikkiro yasobodde okuvaayo n'atubuulira kino kye kyali kyalema omulundi guli nti tolinda baana ba Buganda, bazzukulu ba Buganda kutandika kwebuuza naye empologoma eri luddawa. Ate era ne bwe beebuuza vaayo obaanukule mu bulungi, kubanga gwe Kabaka ow'ebweru. Kabaka tasobola kwogera n'abantu be bazzukulu ba Buganda wadde tuli bakopi ng'ababoggolera, naye avaayo n'abalambika n'abalambulula n'ababuulira. Then Katikkiro kino yakikoze bulungi. Tusooke tufune ebigambo bya Katikkiro wa Buganda. Ssaabasajja Kabaka asitudde n'agendako mitala w'amayanja, ng'ensonga emututte kwe kulaba nti abasawo bamwekebejja nga bwe mbadde mbabuulira emabegako awo. Kuno Ssaabasajja alinako abasawo be abakolagana n'abasawo ab'ebweru, naye mu nsonga z'obujjanjabi waliwo obwetaavu okulaba nti
abaakuno engeri gye batambuzaamu obujjanjabi ekwatagana n'abeebweru oba nga bw'ogamba nti omusawo nga bw'abajjanjaba omulwadde nti bonna bakiraba bumu bali bumu mu bujjanjabi buno obumuweebwa. Okusinziira ku Katikkiro Charles Peter Mayiga, Beene ayongera okubeera obulungi n'asaba abantu be okwongera okumussa musaala. Ayongera okubeera obulungi era nsuubira Obuganda bubadde bumulaba mu ngeri y'entongole mwamulabako ng'atuwuubira emisinde egy'amazaalibwa naye mubadde Buganda mubulaba oluusi n'oluusi abasawo baatuwa ebiragiro tuleme kumukozesa mirimu okutuusa ng'atuusiza ekiseera mwayinza okuddira mu mirimo gye nga bwe girina okutambula nga bumwatiranga okugiraba era kye tukyaliko kubanga tusoosowaza bulamu bwe. Kamalabyonna bw'ati agumiza Obuganda nti maaso moogi ali bulungi naye ateekeddwa okugoberera amateeka g'abasawo. Na kino kikulu okugenda okuddayo mu basawo be bamwekebejje balabe nga lipooti ezaawana awaka n'ezeebweru zikwatagana bulungi ne Kalonda yenna agendera ku bulamu bwe. Kale njagala okutegeeza Obuganda ku nsonga eyo n'okubugumya nti obulamu bwa Ssaabasajja busoosowazibwa nze bwensoosowaza mu mirimu gyonna gye nkola era abasawo baalina be basinga obulungi oba kuno oba ebweru. N'olwekyo nga bwe yatutuusaako obubaka ku mazaalibwa ag'emyaka 7 egy'ekitiibwa yatwebaza olw'okumusabira n'atusaba twongere omusabira ate neyebaza n'abasawo kubanga batukoze bulungi okutuusa kaakati. Pausiano Mukiibi, BBA. Alright, ye Katikkiro wa Buganda atulambululidde bulungi Ssaabasajja Kabaka bwe yatambudde n'ensonga nga bw'azoogedde. Kakati empologoma nga tennaba kusitula kuva mu ggwanga eyina obubaka bwe yalesse. Mu kiwandiiko ekyateereddwako omukono ye kennyini Ssaabasajja Kabaka Mutebi yalambise ensonga 3. Ensonga zino tugenda zimenyamenya emu ku emu. Ebbaluwa eno yabaddemu obubaka obwekusifu nga kikwetaagisa kubutegeera nnyo. Era mu bbaluwa eno ojja kukkiriziganya nange nti Obwakabaka bumanyi nti waliwo ebitatambula bulungi mu ggwanga. Obwakabaka bumanyi oba Ssaabasajja Kabaka amanyi nti mu Uganda ebintu bitambula bubi. Mu bbaluwa eno tugenda kwongera ogisima munda nga twekenneenya statement za Ssaabasajja Kabaka ze yakoze. Yalese agambye bamashek ne bayimamu wakati mu kusaaza olunaku olwaleero basimbe nnyo essira mu kujjukiza ab'obuyinza mu ggwanga bakendeeze era bakomye ebikolwa byabwe ebitali birungi eri bannayuganda Obwakabaka bwa Buganda n'okutwaliza awamu abantu ba Uganda bonna. Ebbaluwa eno yabadde nzito. Nzikiriza tusooke tukole bwe tuti mbumpimpi empologoma yawulugumye namunswa. Njagala kutegeeza nti ebbaluwa ye yabadde nkaawo mu kiro omususa. However much yabadde agisindikira bamashek kusa ne bayimamu abassa abagendo ssaaza olunaku olwaleero. Deka tugitunuulire katukole bwe tuti tujje. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase
nze enamba yange yeno eri 0701763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olugome ulugumye kabaka awadde obubaka bwa Yidi okutulugunyizibwa kususse mu ggwanga temusirika mu kwogereko. Ajja kabaka owa Yidi adduha eri abasiraamu akulisiza abasiraamu olw'okutuuka ku lunaku luno olw'ekitiibwa ennyo mu mwaka guno. Asabye bayimaamu ne bamasheeke mu kusaala okunaakolebwa nga bakuza olunaku luno okukuutira abasiraamu ku nsonga zino. Obutakoowa kuwonga bwakabaka bwaffe ne Uganda yonna mu mikono gya Allah atuyise mu mbeera zonna ezinyigiriza era eziremesezza abantu bafe okweyagalira mu nsi yaabwe. Ssaabasajja Kabaka agamba nti newankubadde nga tukuuma emirembe waliwo okunyigirizibwa kungi okukolebwa mu bugenderevu okunafuya ebyo bye tukkiririzaamu era bye tumanyi nga bya muwendo eri Obwakabaka ne Uganda yonna, era agamba nti tuleme kusirika busirisi naye buli we tufunira omwagaanya tubyogereko. Akubiriza abantu obutayogera nsonga yonna nga tebamaze kwefumiitiriza mu biyinza okuva mu nsonga ezo n'okutuukiriza obweyamo obuva mu bigambo ebyogeddwa. Obwakabaka agamba nti bwagala emirembe era bujja kukolagana n'oyo yenna ayagaliza Obwakabaka ne Uganda emirembe. Akubiriza obutava ku mulamwa kubanga mpaawo kitakya. Ssaabasajja Kabaka bwe bubaka bwe, naye njagala tusooke tumenyeemenye mu bubaka bwe naddala statement esoose. Agambye bw'ati, agambye nti obutakoowa kuwonga Bwakabaka bwaffe ne Uganda yonna mu mikono gya Allah atuyise mu mbeera zonna ezinyigiriza era eziremesa abantu baffe okweyagalira mu nsi yaabwe. Statement ogiwulidde, kitegeeza ebigenda maaso mu ggwanga Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka bumanyi nti abantu banyigirizibwa tebalina mirembe mu nsi yaabwe. Kitegeeza bino ebikolebwa babimanyi babiraba. Netuddeyo ku statement eri gye yakola ng'agamba nti Obwakabaka bwakomezebwawo era weebuli naye tebulina buyinza. Wanakugambye tuwonge nti tuwonge Obwakabaka bwaffe ne Uganda yonna mu mikono gya Allah atuyise mu mbeera zonna ezinyigiriza era eziremesa abantu baffe okweyagalira mu nsi yaabwe. Kino kikulu nnyo. Mu ngeri emu obubaka obwokubiri wansi agamba nti newankubadde tukuuma emirembe naye waliwo okunyigirizibwa kungi okukolebwa mu bugenderevu. Bannayuganda bakuumye emirembe ne waliwo okunyigiriza kwe bayitamu ng'ate abakukola bakukola mu bugenderevu. Abaffe mwe mutamanyi nti no kanseri ya Sirwimbazi Nalukola yawangula akalulu n'akawangula n'ebitundu byonna, naye abaakabba ate ne bakulemberamu okusoomooza bannakawempe. Statement kyetegeeza nti newankubadde tukuuma emirembe naye waliwo okunyigirizibwa kungi okukolebwa mu bugenderevu okunafuya ebyo bye tukkiririzaamu, okunafuya ebyo bye tukkiririzaamu era ebyo era bye tumanyi nga bya muwendo eri ffe eri Obwakabaka ne Uganda yonna. Kyokka temulema kusirika, temuleka kusirika busirisi, naye buli we mufunira omwagaanya mubyogereko. Temusirika busirisi ne buli we mufunira omwagaanya mubyogereko. Ensonga eyokusatu egamba nti mukubirize nnyo abantu obutayogera nsonga yonna nga temumaze
kwefumiitiriza kikulu nnyo deka kumala gajja ng'oyogera ng'omusajja bwe yayimirira n'agamba yeetondedde eggwanga okukumala googera oba okitegedde nga bwe baatugambye nti waliwo bomu ezaatulise ne zikuba abatujju ye kennyininyini omwogezi wa UPDF yalabise ku NTV ng'agamba mwe temufa ku oba waliwo abasirikale abaakubye amasasi ekikulu abatujju baakwatiddwa ye kennyini yakola statement egamba nti abasirikale baffe baabakubye amasasi ne batulika n'ebbomu kyokka ate bwe yalabiseeko ku NTV n'agamba nti ekyo temukikuliriza temukiremerako ekyo ye kennyini mu bigambo bye ekikulu twataasizza abantu kakati wano mu bubaka bwa Ssaabasajja Kabaka agamba nti mukubirize nnyo abantu obutayogera nsonga yonna nga tebamaze kwefumiitiriza mu biyinza okuva mu nsonga ezo oba okitegedde mu biyinza okuva mu nsonga ezo n'okutuukiriza obweyamu okuva mu bigambo ebyogeddwa obwakabaka bwagala emirembe era tujja kukolagana n'oyo yenna ayagaliza obwakabaka ne Uganda emirembe n'agamba nti tukubiriza obutava ku mulamwa kubanga mpaawo kitakya temuva ku mulamwa mpaawo kitakya buli ekiriwo buli ekirina entandikwa kirina n'enkomerero yaakyo kati temuva ku mulamwa bubaka bwa Ssaabasajja Kabaka n'ayongerayo n'agamba nti tubaagaliza olunaku olw'emirembe n'essanyu n'assaako omukono Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Kabaka bwe bubaka bwa Ssaabasajja Kabaka olwaleero bwe yasindikidde baganda baffe abayisiraamu bagenda maaso n'okubeera nga bajaguza yidi ey'olunaku olwaleero kati ate olunaku olwaleero waliwo ebigambo ebyogeddwa omulangira Kasimu Nakibinge ono nga yajjajja w'obuyisiraamu mu ggwanga oba mu Uganda ebigambo by'omulangira Kasimu Nakibinge abisimbidde ddala nga in fact abisimbuliza okuva ku kwetonda kwa General Yoweri Tibahabulwa Kaguta Museveni n'amusiima okwetonda kikolwa kya kisajja kikulu era kikolwa kya bukulu naye kuliko ebirina okugenderako nsaba tuwulire ebigambo by'omulangira Kasimu Nakibinge. Njagala nnyo kutwala omukisa guno okusiima Pulezidenti w'eggwanga ti wiiki singa bbiri emabega yazze mu lwatu ne yeetonda olw'ebyo bye yalabye ti si bituufu ebikoleddwa ebbanga ly'amaze ng'atukalakata ng'atukulembera. Njagala nnyo okumusiima nti kyabadde kya busajja bukulu okumanya nti waliwo ensobi ezikoleddwa era ensobi zikolebwa bantu. Kale ekyo munnaffe tumusiimye nnyo olw'okuba nti yasobodde okwekuba mu kifuba n'amanya nti waliwo ebitagenze bulungi. Naye mu mwoyo ogwo gwennyini gwe yakoze ogw'okwetonda tumusaba abenga agezaako nnyo okutereeza ebyo bye yalaba nti ddala yabisobya abenga abitereeza eggwanga lyaffe lisobole okweyongera okutambula mu maaso. Tusuubira nti mu mwoyo ogwo mwennyini ajja kugezaako okutegeeragana n'abo abamuvuganya ateekewo enteesaganya ez'omuggundu ezannamaddala babenga batereeza ebyo bye balowooza nti tebitambula bulungi. Era mu mwoyo gwe gumu ogwo ogw'okwekuba mu kifuba ndowooza nti ajja kulagira abasibe bonna abaasibwa ebyobufuzi babenga bateebwa nabo basobole okwegatta ku ggwanga lyaffe Uganda. Ndowooza nti mu mwoyo gwe gumu era ajja kulagira bonna abasibe abeetaaga obujjanjabi nga Edi Mutwe baweebwe obujjanjabi
Tetugamba nti bagibweko emisango ne babeere mu kaguli nga balamu era bonna babenga bafuna obujjanjabi. Obwo obubaka njagala kukkiriza nti bwandiba sinnabakuulira bulala buva mu masinzizo malala ne buno buyinza okuba bwe businze. Omanyi Omulangira Kasimu Nakibinge abadde nga avaayo n'ayogera, but waliwo abantu nga Katonda yabawa amagezi ag'enjawulo nga n'ekisa ekyo ekyokwogera ebigambo ebituufu nga omanyi kiba kirabo. Waliwo abantu bangi ng'asobola okwogera naye nga tebinkwatako, nze ndi bulungi tebinkwatako. Kati Omulangira Kasimu Nakibinge y'omu ku bantu Katonda be ya blessinga n'ekitone eky'ebigambo ebiwooma. Ddi wayina byogera wawa byogeredde byetaagisa. Kati ekituufu kiri nti ajjiddeyo ddala ekinyusi ekituufu. Kale nno ebyo abyogedde lunaku lwa leero olwa Idi ey'okusala ebisolo. Kakati ku lunaku ate olw'okulamaga Namugongo tuyina Bishop abasumba abaavaayo ne babako ebigambo bye bagamba gavumenti. Mu bino ebigambo nga bagamba mulekerawo okututiisatiisa, mulekerawo okukola bannayuganda ebikolobero. Bannange tuli mu nnaku ezisinga okubeera ez'omuwendo. Lwaki mbagamba bwe nti twakava e Namugongo, nnaku z'amaanyi mu ggwanga. Leero tuli mu Idi. Kyokka ku lunaku olwa Mande, lunaku lwa Mande lunaku lwaki? Independence. In fact, si independent. Lunaku lukulu. Bangambye lunaku lwaki? Ku Mande. Lwabazira, lwabiki? Lulya, tuli mu nnaku nnungi. Kakati kirungi okuwulira ebigambo bino nga bye bikwatako babyogera. Njagala tufune ebigambo bya Bishop ono ebiwoomu okukira akatunda oba omubisi. To stop intimidating people, to stop beating up people. How I wish the security agencies take it the way they have taken it during the course of these celebrations. Here at Mamre, we have not had any challenge with the security. They have been so calm, they have been friendly, and indeed we felt the love with them. But this business of beating people, breaking their backbones, breaking their bones, surely it is a shame to Uganda that we think Uganda has freedom. Omuntu amala kutiisibwa agwanga ekidulusi. Ekidulusi ekyo kijja n'ebintu ebirala bingi. Awo gavumenti yakagikubiriza fenga abasumba ba Christian Council of Uganda okutiisatiisa bannayuganda kugume. Uganda ejja kubeera eddembe awo n'enkulaakulana singa buli kintu kinaakola mu mazima n'obwenkanya. Era nga bw'osanga gavumenti era okutiisatiisa n'okutukuba ebigo, tubakubiriza tusigale mu ddembe n'obukakamu. Kulekerawo okucokoza entalo, kubanga bwe wabeerawo olutalo wabaawo kaaba, wabaawo okunyigirizibwa ate nga bikasinge n'okufa. Nebaza nnyo gavumenti etukumye bulungi ennaku ez'abayigirizwa Uganda. Yes, security agents tuzeebaza, mutukumye bulungi sinababiko wano. UPDF, Uganda Police Force, n'ebitongole ebirala byonna mwebale nnyo obalidda. Senga nnonera omukalu mutukuma bwe mutyo. Senga ne mukalu mukwata
yakadde emirembe yalibadde emirembe mwebaleyolere ku mawungi ebitongole byonna eby'obukuumi kale agenze n'awaana ebitongole awo ebyokwerinda poliisi UPDF naga mutukoze bulungi tetunnabakuulyako muntu yenna gwe mukuba naye kale singa ne mukalulu mutukwata bwe mutyo ayayayayaya mukalulu gwe genda bugenzi obuuze ekyali mu palamenti omulala agambye nti bakoye okulaba abantu nga bamenyebwa emigongo era kino kindeese mu mboozi eya Shamimu Malende ali mu ddwaliro e Nairobi nti jo mwami Museveni ng'atenda security gy'alina mu ggwanga ng'atenda ng'ebyobulamu bwe biri obulungi amata obuta era kakati Uganda yemu ku nsi ezina obujjanjabi obusookerwako obwakabye ennyo n'awaana bannasayansi okubeera nga kye bakola takirabanga nako yasusuuse bannasayansi abakoze eddagala ku mitendera egy'enjawulo ng'era we tuli tusemberera kubeera nga tuguza amawanga g'abazungu ne ŋŋamba Jeno kiki tudde mu bigambo bya Ssaabasajja Kabaka tufumiitirize kubanga Sam Kuteesa yagenda Germany neyo owaana basawo bo mutabani wa Babu Francis Cedric yagenze Kenya Shamimu Malende waffe wano ali mu ggwanga lya Kenya byabulamu ki byoyogerako Justice Mulyagonja yakamala okufiirwa omwami we n'avaayo n'agamba kino kye tuyita mulago kiringa kiri awo kya bulambuzi kanate gw'ovaayo tugamba nga ebyobulamu bwe biri masavu mwami Museveni kiki so akatulabe lumu akatambi ka Shamimu Malende lwaki kajjidde wano kubanga abasumba batugambye nti tukoye okulaba abantu abamenyebwa emigongo jo mwami Museveni ng'ayogerako eri eggwanga ababaka ba opposition tebalinnyeeyo lwaki tebalinnyeeyo kubanga byayogera oba oliawo balowooza nti temuliimu nsa era ekyomuwendo kye balabye kwegenda okulambula munnaabwe omubaka munnaabwe eyakubibwa ab'ebyokwerinda wakati mu palamenti bwe batyo bwe babadde mu ddwaliro e Nairobi omubaka Nyeko Deriki omubaka Joel Senyonyi Namboze Flavia omukulu amanyiddwa Patrick Nsamba Oshabe n'ababaka abalala Nanyunja katisooke tulabe mu seconds ntono nnyo then tuve tuolekere olutalo nga luwedde tuyambale ngule tulizimba Uganda empya. People power. Kale ye Shamimu Malende I think akubye ku matu ndowooza embeera y'obulamu kati yeeralikiriza ya Shamimu Malende mu kaseera katono nnyo kakasa agenda kuba akomawo addemu ate kubanga bannakampala bamwagala Shamimu Malende y'omu kuba baka abalwanye bannamateeka abalwanye okulaba nga abaana ab'enkyukakyuka bafuna zi bail bagibwa mu makomera bakola batya so mujjukira omusango gwa Ssegirinya ne omusango gwa Ssegirinya nani Alani Sewanyana oyo yali mpajiruwaga nnyo emabega w'omusango ogwo era mujjukira kooti bwe yata Ssegirinya oyo ye yamussa mu mmotoka era wajja erinnya ery'okubeera Iron Lady yamussa mu mmotoka n'alyoka amuvuga okumuyisa ku basirika ate nga baagala kuwamba Ssegirinya ku kooti olwedde kooti emutadde ate baagala muwamba mussa mu drone akakazi kaalinnye emmotoka ako naye era munnange baali basa
bali abasajja balaba edduka era batuuka ne bagiziyiza zino ne ziveeno ne kayita mu stwi ne bamala ne bamutayiza ng'ayingira ekkubo. Finally Segirinya ne bamutwala, naye omukazi oyo yatulaga obuvumu obw'ekitalo ennyo nga ye munnamateeka ate yayaga Uganda. Naye Shami mu Malende tukusabira osobole okuterea maani akakazi nkaagala ako. Nekyayo ekisinga okunuma mwana muto oyo gw'olaba. Mwana muto atalina na mwana ku nsi. Kati bulamu bwe buba nga bukomekerera butyo. Ate ng'alina omwami we bana bato, bonna bato, bavubuka. Naye obulamu bwabwe bubadde balina engeri gye babukuttemu. Manjagala nnyo abantu abeeyagala. Nnyo. So babadde balina obulamu engeri gye babututtemu. Mukama tannabawa zadde. Shemu Malende yakayingira parliamenti naye essanyu ttono. Kale tumuteeremu essaala asobole okubeera nga adda engulu. Bwe tuba nga tuvuddeyo nzikiriza bino byonna nga omufuzi abikola. Byonna ng'obikola bikole ng'omanyi nti waliwo abajja babikola, waliwo abaabikola. Abaabikola tebaamaliriza bulungi. Ekisinga okubeera eky'obulabe kye kino nti tukwata ne tutandika okukozesa obubi enkolagana gye tulina n'amawanga amalala. Nti bw'otunulya Jeno Muhoozi byakola, ogambye okulumba Kenya, ogambye okulwanagana ne Congo, owagira ba isimanya ADF, owagira simanya baani, excuse me, owagira simanya baani. Bino bitte enkolagana y'amawanga gayinza okusirika ne gakuleka naye nga gakosizza kasiriso. Mwami Museveni goyinza okuwulira ng'amaanyi mangi, naye papa Jeno Gaddafi yayina amaanyi. Katufune ku mboozi ya Dr. Samo Kazibu eno, then ate tweyongereyo. Gaddafi ebintu bye byonna byali bya kivandulo bwe makozesa ekigambo ky'ennaku zino. Teyamanya nti osobola okutuuka ku kiseera ng'onyigiriziddwa, bw'onyigirizibwa oddukirawa. Yatuuka n'abulwa kiba kibamutira mu nsi. Tasobola kuddukira Saudi Arabia, yalwanyisa obwakabaka bwayo. Mu bazungu tasobola. Amawanga ge yali asobola okuddukiramu ogasanga mu Latin America. Naye nga talina waasobola kufuna nyonyi esobola kusimbula Libya negenda buterevu mawanga kuba Venezuela yali emukkiriza Hugo Chavez okumuwa obudamu. Naye nga tewali nyonyi esobola mutwala buterevu eyina okubaako weeyimirira okunywa amafuta. Akakasa atya nti awo tebagenda kumukwatirawo. N'olwekyo okukwali kusoomozebwa. Ebigambo ebyo bikulu nnyo. Bw'omala okreatinga abalabe mu East Africa bw'oti. Tokolagana na Congo, tokolagana na gundi, tokolagana na gundi. Olunaku lwe lunaakeera ng'olwa Gaddafi. Njagala okwebooza kiki ekinaabaawo? Kiki ekinaabeerawo? Gw'onaafuna omukisa ogwo ogw'abantu okuwa obubudamu kikulu nnyo. Kubanga bw'oba okyali mu buyinza bino biyinza obutakutuukako. Kubanga olina ky'ojja okusuubiza bali era bajja kulaga bakolagana naawe. Naye ensi bw'enaafunda olowooza tebagenda kukugirayo kale entuufu nti twali twakoowa. Byonna mubirowoozeeko. Wakati mu kubeera nga tubirowoozaako so nga tugiteeka ebbali. Obwo bubaka ategedde ategeera atategeera tujja kukusanga amadda. Omubaka Abubakar Kawalya wa National Unity Platform mawulire si malungi asimattuse akabenje Dekabusa. Asimattuse akabenje Dekabusa Abubakar Kawalya era nga munnakibiina kya NUP olunaku olwaleero mu ambulance era batugamba nti Rubaga North MP Kawalya Abubakar survives in near accident along Masaka Road and as truck. Negwe oluguudo lw'e Masaka luno luliko ki? Kituufu gye nva naye
omanyi ne bwoba ovuga ku Masaka gwe kyosooka okutya bye bimotoka ebiriko. Nze buli lunaku nnenya ebimotoka ebyo. Omusajja ajja n'akuyisa eno waliyo emmotoka, eno wano mmotoka, wano mmotoka, n'akulaga nti ali mu kubaza wakati wammwe kyokka avuga kinene bwe kiti mwe muli mu butono bwe buti. Mulowooza ffenna tugenda vuga bimotoka bitikka mayinja oba ffenna tugenda vuga bibaasi. So omubaka Abubakar Kawalya yeye emmotoka ya ambulance ye ya constituency asimatuse mukama mulungi tewali afiiriddemu ge mawulire amalungi agaliwo asobodde okubeera nga akasimatuka. Now bwe tubanga naawe tuvuddewo ewa Abubakar Kawalya njagala tweyongereyo we tugenda okubeera nga tutunuulira we tugenda okubeera nga tutunuulira ye Muwanga Kivumbi avuddeyo n'agamba nti kyekiseera kano ke kadde tewali kalala tutandika okupaintinga Uganda red mu bibuga red afuuke red. Dwaki red? Wuliriza ebigambo bye. Ghana is going red. Everywhere is going to be red. All the youths are going to follow red. Era kati Uganda should go red. So tusuubira mbu tugenda ku painting abavubuka mu Uganda yonna red. Nolwekyo olw'omukaaga lwe tugenda kwe kulonkinga bye Museveni mu kalulu k'abavubuka. Tugenda kuba tumusiibula kubanga bw'obeera muvubuka asobola okuwagira Museveni ne banne nga basibye ejjemutwe nga basibye Bobiang nga basibye ne be basewe bali n'ekibalama tetumanyi gyakola ki gyali ebyo ng'obaddewo ate mwe temukyalina kyekwaso kugamba balala nti temubimanyi. Wakiri buli muvubuka mu byalo alina essimu gye bayita koloboza gye bayita smart phone. Ffe twali abato ebiseera ebyo nga tutambuza byegenda okufuna press conference ne kati ne benjogera nabo Uganda yonna bino bye twogera babikola ki babiwulira. Kati mwe ababiwulira nga bibaluma bwe biti musobola omuntu okusigala nga muwagira NRM. Honorable Muwanga Kivumbi ava Butambala ate nga ye Deputy President wa Robert Kyagulanyi Center wano mu Buganda Region, so nga ate ye Chairman wa Buganda Parliamentary Caucus era yakiikirira ensonga za Buganda mu setteeserezo oba mu Parliament ey'eggwanga Uganda. Wano nga bw'agamba ku nsonga z'abavubuka ne bannayuganda okupaintinga red buli kifo kyonna ekiri mu ggwanga, ab'obuyinza bo kye bali mu kkola kwe kukwata buli posta eriko National Unity Platform, eriko Kyagulanyi, n'abo abaagala okwegwaniza ebifo eby'enjawulo okuyita ku ticket oba ku kadi ya NUP nga byonna babijja ku makubo. Byatandikira luddawa? Byatandikira Kampala wano mu kibuga nga KCC egamba ekiseera ky'okunoonya akalulu tekinnatuuka, tekinnatandika. N'olwekyo kiba tekinnatandika tebaagala kulaba posta yonna mu kibuga. Neza NRM sebo oziyitako tebagikwatako, n'ogikwatako bakukuba. Ate aba KCC be bakuba olaba bakwatira bantu muddo era bakukwata n'olima kakati eza NUP bakwata we bajja. Muwanga Kivumbi nga bwagamba tupaintinge city red, bo bagamba waacha wewe. So katulaba katambi kano then tujje tweyongereyo mpola nga bw'olinza okwe nera gikusomera number plate nkweke ayiyo kweri eriyo ala
Honorable Kwata. Yiye tisse ebipande ebyaba NUP bonna byebagenze batimbula. Bibyo byonna tubagoberere mpola. Honorable beba bakubye ebipande byaffe bibyo biriko ne mpikiro luta babitisse ku motoka. Number plate UAR figure endala zizo 649 UBM FMB is talking M. A number is M. Isemba yendala number zizo njochebuocha zizo nzikutte oziraba number njochebuocha ne mwenda ne M. Bibyo ebipande byaffe byonna ziri sawa 7 n'ekitundu ez'ekiro wano mulukaya. Ebipande buli kipande kyonna nga kiriko muna NUP emotoka eva kubitimbula abavubuka abo faces omuziraba muzetegereze oba tusobola zifuna obulungi bebava okubitimbula ebipande baabo emotoka eri UAR 6 tujja jetegereza no mu video Estrokinga mukaga 29 ne number plate nyunge wakati kanta gatsi number plate nyunge hiyo jiraba njoche abavubuka bo bebatimbu figure zisembe eno bazokezaako kukwocha bayina abatuma ebipande byonna obwedda batimbula babaddeko ab'emmundu nga 10 etambula edda Masaka yine etambula edda Masaka essaawa eno yine etuuse eri mu Kayanja eva Lukaya abavubuka abo bebazze bakola omulimu ogwo ate Honorable akuboti yenayeze sobakozesa ensobi naye mpola embeera yeeyo nga bw'olwana oteeka ebipande NUP emanyibwe abantu batambuze enjiri ab'obuyinza bagamba weewaacha weewe bajjawo bujja kino nno kikolwa si kirungi yadde n'akatono bwe muba musazeewo kujjawo mujjawo byonna ne temutaliza kujjawo kyono ate ekyono mukirekewo eyo teba nkola nnungi muba mutaddewo okusosola mutulaze abaana n'ebyana mukadde kano yembeera tetulaza ntugenda kusukkako wano okujjako okubeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutambula naffe kyemukola kyekisinga kya muwendo tetumanyi kyetuyinza kubaddiza just okubagamba nti mwekuumireko mwongere okubeera nga mulaba vidiyo zaffe mwongere okubeera nga mulaba emboozi zaffe kyetweyama kimu kubaweereza tusiima ebitagambika gwe afunye obuzibu n'emboozi eno nga totutegedde mu ngeri emu oba endala ennamba zaffe zibeerako awo tukubira otutegeeze atategedde kye tubadde tugamba osobola otutegeeza ku nnamba y'essimu eyo eri 0707275859 tukubireko oba tuweereze obubaka otugambe nti kano nno kaagize bwe kati naye kandibadde bwe kati tukkiriza okutuwabula era tuwuliriza okutuwa amagezi kyekisinga n'obukulu kubanga sife tusinga okutegeera ate sife tusinga okumanya wabula naffe tutunuulira ensonga okusinziira nga bwe zitambula mu ggwanga ne tugattako okuzigaziya tuzigaziyize bw'oba olina okumanya okusingakaawo osobola okutukuwa amagezi muliro bwe gakuggwako ng'ogasaba ewa neiba yenze Sajjime mbadde ne Morgan ku kamera so nga mu production Abe yabaddeyo okubeera nga abateekateekera n'obba buli kimu ekifaananyi Kabaka Morgan mutukirize tubateere wano tusinkane nate mu updates endala Mukama Katonda abatukumire mbere bulungi peace